oyo gaye yakujjako gote wow let's say okotera maaso era of course kuba kati kabalema like twekuuma ng'onoonya omutuufu atwagala kutwakuzanyirako nkitegeera tugenda kwakuŋŋaanya abakazi ffenna mu Kampala tumukime tumukuba emiggo aliwa banaye gayija ali mikwano gayija alisemba mumanya alinaawe yava mu bulamu bwo twagala kutegeera mu bulamu mwali ubeera naye ye era ayagala nnyo tubeere ffenna naye gyesi olw'embeera tukyakitaddemu omuwolereza bebigali otidde omuwolereza bebigali okyamwagala otidde olowooza tugenda kwakubebigali bambi bebigali kale omwagala lwakuba talina kyakuwa bwe buzibu bwokka obuliwo and I'm so sorry about that you cannot reverse it kubanga kati ye taata w'omwana ye taata wa baby wange so life has to go on olina okunoonya how to make ends meet okwebezaawo n'omwana a beautiful daughter saagala mulaga bantu kubanga akyali muto nnyo naye anti Adija amulabyeko dota waali yafaanana taataawe mama taataawe nga musajja mulungi ndi mami wange ekyo kituufu ng'ate ye yakuzaala nembeera nnyo ewa jjajja ng'agamba mbu ate si yakuzaala ate nga yakuzaala nedda abaga nti no yanzaala naye nga wasindika basisita bange okuwumula mu basenga kati nga nze mba nyina okuddayo nabo ewa maama kati nga ngamba mbu nno nabagambye mugende muwumule naye saabagambye muleete oyo nabagambye mujja mwekka kati nze nankwata nazangayo wajjajja wange banti bange kati nembeerawo kati wenafuna ekyemwasala masukulu ne bamugye waka ne bamubuulirako nagamba nono naye wadde talaba naye mwana kati okusomera nga batugiza okusiimuula okweyoleza okwerabirira kati nenzirayo mu ttaamu nga byonna mbisobola mami wange nasanyuka era kati anjagala bwe nali nga nkula kyekyo ekizibu kye nasanga yasooka nga takwagala lwakubanga wali tolina kyokola waka era ekyo kikukyayo omwana kale nga yalaba ti oba namumenya like oba ndi wakunaazaku nga mugaa nti gwe taata gundi okitegeera era andi ekyo yakikola n'azaala ne mukwano gwange Kasiru era aliyo ku kyalo n'amuzaalamu abaana babiri yenga omulimu gwagenda azaala mu bantu kati yenga bo balina biriifu eyo nti omulema azaala omwana omulungi nga ye tagenda kutwala nga mukyala naye ng'agenda kukwagalako abeere n'omwana omulamu okitegeera ng'ate mulungi ng'ali beautiful ng'ali handsome so kati nali siraba naye nga mpulira eddoboozi kyoli wajja nankwatako bw'ati mugamba ono mami Adija kati ng'oyomba ng'olwana otya kubanga omusajja nga yakutteko bw'ati abeera yakubye eddasaluti nga tayagala kumanya nedda mami olaba yagiranga mu foomu yakuntiizinga kati ate weyabeeranga wagira nkutiizinga kubanga tomutegeera agende mu maaso n'ensonga ye agitwale mu maaso kati wajja nakukwatako bw'ati nzaani kale nteeba biki nga buli foomu gyagiramu kale nga mutegeera kati yakusanga nga wa ku luzzi mu kafunda kati olwo ng'agenda kubbika mbito ku luzzi mu kkubo kale nga kati nazaala ne mukwano gwange kati nze ango gyagiramu mutegeera gwe taata gundi nga Eva mba muteeba kati nze nandeka n'atya nti ono talaba naye awulira andi waawulira ategeera eddoboozi era ekyo ne bakyewuunya nnyo kati challenge nasanga nti teyandepingako Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media, nze Hadija Kigozi nzenzekka nga bulijjo ndi ne omwana muwala ono mukwano gwange Joan muzibe talaba era ng'ekimuleese kakasa mwenna abasinga obungi mukimanyi azaatubulire ku mboozi yate tulabe yenna abeera asobodde omuviireyo omuyambeko. Bajjukiza nti bannaffe bannakyo Tihab bwe bali nnyo okubeera nti bakuguza ku majaani gaabwe, amajaani gasalawo iti ate nga majaani malungi nnyo oteeka mu mazzi gakolaki. Bannaffe bannakyo Tihab bwe bali nnyo kubanga bakuwa ku majaani gaabwe malungi nnyo, osobola okusalawo iti ng'okozesa amajaani ga Nakyo Tihab oteeka mazzi ganyogoga banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu
bajja kubeera bakolako bulambalamba. Joan nsanyusa okulaba. Nange okusanga madam. Oli otya? Ndi bulungi nnyabo. Ogamba otya? Nakugambye Joan enkuba etonnya ejja kulaba enkya naye ngenza okwesanga ng'otuuse mu Kampala. Ye anti nga ndi mu bwetaavu. Oli otya? Buuza ku batulaba. Abatulaba abalungi, amannya gange nze Joan Twanjire. Mbabuuzaako mugamba mutya? Oli waawa? Poti? Mbeera Kisozi Buddo. No, I mean Twanjire is which one? Semunyarwanda by tribe. Oh, wow. Yes. Nice to meet you, Joan. Nice I have to meet never you. met a vulnerable person this year. Ngali as calm as you are. Sigambye abalala tebaali calm. Baali calm. Naye kwe gamba ate gwe osusseewo. Ntandise okusuula ssente. Bannange ssente zange suula. Sorry. Like you are so calm. Ekisusse. It is you, it is after you. Ne waddako Sylvia. Era naye yali gundi, yali muzibe namusanga eyo gundi. Wakiso. Yeah. Oli otya? Obulamu obuyitamu otya? Obulamu mbuyitamu bwe ntyo mu kunyigirizibwa naye ng'ate mba nyina obuyitamu. Nti ndi mukyala muzibe eyalwa ebbanga nga yeekuuma nga wendi ntambula ne bazadde bange nga mbeera ne bazadde bange. Neekuuma okumala ebbanga. Bazadde bo gye bali? Bazadde bange mami wange gyali. Ate dadi wo? Dadi wange yafa. I'm so sorry. Bakuzaala oli muzibe? Banzaala we bati nga ndi muzibe. Maama. Kati okuzaalibwa otyo? Iye. Wakulira wa? Nakulira Kisozi Buddo. Kisozi Buddo ye wali amaka gammwe ne maama wo? Ye wali gye bazaala dadi wange then mama wange bamuzaala Masaka Kyamuliibwa. Okay. Oli munna Masaka? Oli munna Masaka somehow, right? Yes. Wasoma? Nasomako P1 nekisomera Salama School for the Blind, P1 paka P7, then senior 1 nekisomera sa Apollo Kagwa SS Kisoga. Nenkoma msenior eyokuna olw'embeera y'ebyenfuna nenkoma. Naye nga wasoma n'ogimalako? Yes. Meaning you have a certificate? Of course. That's good. Yes. Kati nembeera mu bazadde bange nga mbeerako eri mami wange nembeerako eri mu ba anti bange bwe ntyo nembeerawo bwe ntyo. Kati nkulabye olina omwana. Oyo omwana amufuna otya? Omwana nafuna omusajja. Wamala n'ofuna gaayi? Iye, nefuna gaayi nankwana ne musiima ne muzaalira bebi. Kati yakwana teyagamba muki? Kyanjagala nnyo wadde ndi muzibe nsobola. Nenfunayo nze gwe nyinza oyita gaidi wange. Nga nange ndaba baganda bange bazadde basista bange ne ngamba oba nange I can make it. Nenfuna dota myezi 6. Iye. Oyo gaye yakujjako goti? Wow. Oleshayo okutera maaso. Era of course kuba kati kabalema like twekuuma ng'onoonya omutuufu. Nga twagala muntu akuzannyirako. Nkitegeera. Tugenda kukuŋŋaanya abakazi ffenna mu Kampala tumukime tumukuba emiggo. Aliwa? Banaye gayi gyali mikwano. Gayi gyali bamumanya. Alinaawe yava mu bulamu bwo. Twagala kutegeera. Mu bulamu mwali. Obeera naye? Ye. Era ayagala nnyo tubeere ffenna naye gye olw'embeera tukyakitaddemu. Omuwolereza bebidali. Otidde. Omuwolereza bebidali okyamwagala otidde. Olowooza tugenda kukuŋŋaanya abakazi b'omu Kampala tumukimeko? Bebidali. Bambi bebidali kale omwagala lwakuba talina kyakuwa. Talina kya. Bwe buzibu bwokka obuliwo. Yes. And I'm so sorry about that. You cannot reverse it kubanga kati ye taata w'omwana. Ye taata wa baby wange. So life has to go on. Oyina okunoonya. Yes. How to make ends meet. Okwebezaawo n'omwana. You have a beautiful daughter. Saagala mulaga bantu kubanga akyali muto nnyo. Yes, naye Auntie Adija amulabyeko dota waali. Yafaanana taata we. Mama taata yange musajja mulungi.
abalungi ate tuline Joan last year naline Sylvia era naye nga mukyala muzibe this year nfunyeyo Joan last time nafuna mulenzi mwami eyajja nga ali vulnerable mu ngeri bweti olwaleero tuline Joan ali very aggressive yakedde ku makya nankubira ne bwa Joan enkuba etonnya ngenda mu kyalo nengamba adija nsanga awo mu kafo nze ntuuseewo sonyigiriza bambi nengamba kamutekeko ku channel abantu abajja ku channel si buli omuntu afuna naye abatono bannamukisa bavaawo ne kye bavuddewo nakyo yes. So kati gwe bwe wali ng'okula bizibu ki bye wasinkana ng'omwana omuwala? Bwe nali nga nkula nasangibwa okwegaanibwa eri mami wange. Mama yakwegaana? Ekyo kituufu. Ng'ate ye yakuzaala? Nembeera nnyo ewa jjajja yes. Ng'agamba mbu ate si yakuzaala ate nga yakuzaala? Nedda abaga bati no yanzaala naye nga wasindika basisita bange okuwumula mu basenga kati nga nze mba nyina okuddayo nabo ewa maama kati nga ngamba mbu nabagambye mugende muwumule naye saabagambye muleete oyo nabagambye mujja mwekka kati nze nankwata nanzangayo wajjajja wange banti bange kati nembeerawo kati we nafuna ekyemu Salama School ne bamugujje waka ne bamubuulirako nagamba nono naye wadde talaba naye mwana kati okusomera nga batuyinza okusiimuula okweyoleza okwerabirira kati nenzirayo mu ttaamu nga byonna mbisobola mami wange nasanyuka era kati anjagala bwe nali nga nkula kyekyo ekizibu kye nasanga yasooka nga takwagala lwakubanga wali tolina kyokola waka yes era ekyo kikukyayo omwana kale nga ye alaba ti oba namumenya like oba ndi wakunaaza kuwoleza kusiimuula nfumbira kyenda kati nze we nagenda kusomera ne batuyigiriza nti mami asobola okuva gyavudde nasanga nfumbye porridge mutadde mu flaska nanywa ng'ate se real porridge nga mulungi nagamba bituufu Joan asobola era bwe obuzibu bwe nasanga bwa mami wange kale kusooka butanjagala ne kati anjagala mami wange ije mami oyo yebale kwagala naye abeera akusigala nga takwagala tubadde era tugenda kwekunganya abakyala b'omu kibuga ffenna tujja tumulumbe so abatulaba bannange you people should have empathy in your hearts ngenda nedetaana abantu nga bali vulnerable nga baagala okuyambibwa ne mubaddako ne mubakubira amasimu ne mubafera ssente that is very wrong naleeta omusibe mukwano gwo wano ku channel ne wavaayo omukazi eyamukubira essimu n'amugamba mbu bo kitongole baagala muyamba musimanya bamuregisteringe bamuwereddeyo kosamane naye ayongerezeeko $5,000 musajja atunaaduma n'akwata ssente n'akola ki actually yankubira bwe yankubira nampa enamba nenkuba enamba nga tebagikwata nenkuba essimu nze nno saabitegeera nti naaweereza ssente kuba abeera kubiŋŋamba nti bamusabye ssente naali mugabe tokola ki tozisindika munnange omuvubuka oluvannyuma aziramu okumukyekingako nga ŋŋamba nti baali bafere nga ŋŋamba nti abafere baamufere $5,000 oyinza otya okufera omuntu ng'ono ssente $5,000 bannange abafere mulimba nnyo temuyina kisa ababbi muyina empisa embi omuntu azze kwekubira nduulu mulema sinakindi muzibe ate naawe kenyini omuzzeeko oyagala okulya ssente ze bambi ekyo kibeera kibi so Joan as you provide your number here on HK Media for people to support you I want you to be very careful okitegeere nti yes mulimu abafere ku internet asobola okukubira n'akulimba ekiboozi kyonna the fact that you need money obeera desperate so any call gyofuna ng'omuntu akugamba weereza ssente please don't send cause omuntu ayagala okuyamba tayinza kugamba nti ate weereza ssente kati nga njagala okuyamba nkuteeke ku HK Media ate nga gamba mpa ssente nkwongerezeeko kola ki kale naye bambi mpa ssente nkukyaze okitegedde so bannange omuzogo gukome nsaba gukome ennamba z'abantu abagenda okufera abantu ngenda tandika oziwanika ku mutimbagano n'ebifaananyi bye mukozesa ku WhatsApp tuziwe poliisi ebafollowing ebakwate that is very wrong zino charity shows tuzireeta wano eno kuyamba ku bantu kankuzeeyo waka kati nga maama wo takwagala nga mami tanjagala naye netukula ekyo ekyemuwa Salama School n'akigonjola mangu era mwebaza
ekyo nakimugonjola mangu namugamba naye Salama School yali naye mwana Salama School eri Kisoga ekyemba muyita Mr. Kinubi Francis namubuulirira nanjagala mami wange kadde nekira kinasanga nga nkula be basajja okutizingibwa n'abasajja kati nga yamanyi nti wanajja na like nakurepinga togenda mutegeera naye tojja muzaalira omwana nga mulungi kati bali bakurepinzeko no bali bayagala kukwata naye nga nze buli fomu gyagiramu mumanye eddoboozi like nga muteba nti yabeeranga musajja omu yes nga muga nti gwe taata gundi okitegeera era andi ekyo yakikola n'azaala ne mukwano gwange Kasiru era ali ku kyalo n'amuzaalamu abaana babiri yenga omulimu gwagenda azaala mu bantu kati yenga bo balina biriifu eyo nti omulema azaala omwana omulungi nga ye tagenda kutwala nga mukyala naye ng'agenda kukwagalako abeere n'omwana omulamu okitegeera nga ate mulungi ng'ali beautiful ng'ali handsome so kati nali siraba naye nga mpulira eddoboozi kyoli wajja nankwatako bw'ati mugamba ono mami Adija kati ng'olwana otya kubanga omusajja nga yakutteko bw'ati abeera yakubye eddasaluti nga tayagala kumanya nedda mami olaba yagiranga mu fomu yakuntizinga kati ate we wagira kutizinga kubanga tomutegeera agende mu maaso n'ensonga ye yagitwale mu maaso kadde wajja nakukwatako bw'ati nzaani kale nteeba biki nga buli fomu gyagiramu kale nga mutegeera kati yakusanga nga wakuluzi mukafunda kati olwo ng'agenda kubbika mbitooke kuluzi mukubo kale nga kati nazaala ne mukwano gwange kati nze ango gyagiramu mutegeera gwe taata gundi nga Eva mba muteeba kati nze nandeka n'atya nti ono talaba naye awulira andi waawulira ategeera eddoboozi era ekyo ne bakyewuunya nnyo kati challenge nasanga nti teyandepingako naye yakabula kata akubbeko ekya Julayina bannaye wali ogenda kigwako yeyo challenge eyokubiri naye nga byebyo kati ku ssomero wasomanga oti abaana tebakutizinganga Salama School twali bazibe feka then kati teasing yali n'essomero ly'abazibe yes I want you to take me there and I visit anti we shall go ndabeko kwaba abaana gye bali Salama School bonna bamuzibe bonna bamuzibe tebalaba yes kati bawandiika batya tuwandiisa muyina ekyuma n'oteekamu olupapula ne luyingira n'onyigaga na mpesa we bati ng'onyiga ABC oba ogamanyi wegali oba ogamanyi ng'ogamasaringa so teasing yali mu secondary nti abaana basa Apollo Kagwa nga batumikisinga nga bagamba tube mu society nga tufiitinga mu baana kati nga ddomu bagidira ne bagiteekamu alaba n'omuzibe kati alaba chance wejja obubi ne babukuteekamu nga bakutaddemu n'alaba ow'empisa embi ng'era mujja muwulira naye ng'era chance ejja ne bakuteekamu n'abaana ab'empisa ennungi abayambako ng'era babayamba yes kati eyo mu ssomero ly'abamuzibe mwategeeranga mutya nti eno ntooyi luno lubaawo kifo nno kinene babayigiriza okwetambuza mwekka nga mukozesa stick nga bakutukozesa stick then noba tolina stick osobola otambula eba ebigere byobibasalira ogambye bukanzije nzekka ate nnina omwana nenkugoba nongoba nga sikikiriza nti osobola okutambula era obadde mutuufu anti nti tosobola konvisinga muntu alaba nti osobola okutambula wano newali notambula neno notuuka eri ewandege yabannange naye kati nkulabye otambula okuva ali ku parking weparking naye nga kisoboka nojja nga ndaba tebakutte nojja n'oyitawo wano essomero lyaffe twatukanga nga tulimanyiira ebigere bino bimanyiira oba ekifo n'omutima n'obwongo n'obala ali mu kifo eba step yes n'otambula bwotyo then oba olya nga tosobola ekimanyiira ng'ofuna akaggo ng'otambuza yes bizibu ki bye wasingananga eyo ku ssomero bizibu bye nasingananga ku ssomero nga ngenda late ku ssomero like wali mudde nedda nga kisulo naye nga bantwala leeti kale nga ndwawo abaana we batandika eno wiiki nga gwogendanga muyokubiri muyokusatu nti basooka kuzzayo bana abalaba nga bagamba era ku ssomero kati tebasoma babayigiriza buyigiriza ajja kgenda oluddako nga bapakinga basesitabo nga bagenda ku ssomero
nga nawe ogenda kuluddako ng'ate otuuka sukaali tamala naye ng'obeerayo. Naye kati ye baby dali agamba ki ku by'embeera akola mulimu ki? Oyo dali w'omwana wange gyali ye Mubiru Patrick bwe wakyaza. Mwenna muli bazibe? Ffenna tuli bazibe. Nsuseeko anti nga nnina okugamba fact kubanga saagala nnyo kulimba kuba tunoonya mazima. Kituufu. Kati mwe mwasinkana mutya ne bbaawo? Bba wange twasoma ffenna primary then secondary ne twebulako nagenda oba Soroti nze nengenda sa Apollo. Katuzeemu kwera bajasi waneno mu byensi okugera kuba bbaawo ayogera okukamala naawe oli very bold kirabika munyumirwa awaka. naye kati omusajja omulabirira otya ate nga tomulaba? wakuŋŋambe eba experience. Wamutegeera wansi ne waggulu buli wamu kati omusajja omumanyi yenna naye bamuleeta nga akoze atya okwatako okwasiwoti nogamba wono faatu wange sekyo bana kyekyo anti kyekyo. So how do you people be? Tubeerayo nno mu bulamu with your baby. Kati bwakomawo ku mulimu nga naawe omuwanga asitulamu bw'aba ayina gyalaga nga naye akuwanga ositulamu. You people have love njagala mbakyazeeko nga muli babiri ndabe laavu yamuweetambula. Anti tujja kujja fe weetuliwo munajja ddi mujja soon. Tujja kujja nja kubeera mbalinze. Okay. Kati apparently okola mulimu ki? Ze kuba nze nakabeera naye nabeerako ewaka sisita wange nampa ntundenga amanda ewaka. Kati ng'ogapima oti? Ngasobolera ddala ogapima nti. What? You just feel it? Nti nomanya nti ngangula obuveera nengateekamu n'ogapima abantu nga tebaliwo n'ogalenga. Nengalenga. Kadeni business bambi engeri gyali nti yali capital nga mutini nga nzijjamu sente zange zindabirira jjukira ewaka ndi ne jjajja capital ekyamazima n'agwa zali ensawo bbiri. Kibeera ntono. N'agwa nga nzijja mujjukira ekyalo oguze 1,000 leero watuteewa 2 ate ozijjeewo so nze ng'omukyala nsobola okukola era nkulaba era nsobolera ddala ne wali badduka oli ng'alipanze like a room noŋŋamba taddemu obunga taddemu kijjangu otandika okukola I can nsobola. Oli very gifted. Ne bakafiriji n'okugira n'okupima obuwunga. Yes. Bwe tubadde tujja ogamba oyagala fridge oyagala kutunda byakunywa wali okikozeeko? Sikikolangako naye nga nkisobola. Yes. You feel like you can manage it. So how much is a fridge? Fridge as if 1M. Yeah, 1 million. Ekifo n'empangisa kati awo mba nfuna. How much is the rent? Byonna mba nyina binoonyerezaako bunoonyereza just nemmanya wengenda okukolera ewafuna wewa. Naye kale bw'oba ku HK Media ofunyeyo fridge, it is a good start. Yes. Sikyo? Yes. Abasuubuzi ba fridge munoonyeko. Joan yali wane nayagala fridge. Tumuwa fridge. Atandika okukola. Yes. Then woba olina fridge nsobola okukola, woba olina like sente enkalu nonga nze sirina naye kamuwe ye yeenoonyeze nakyo nkyaniriza. Bakunoonye ku namba ki? Era musobola okunoonya ku namba yange ya MTN 0787 28 15 then Airtel 0746 78 0682. Kati mwe mwaddamu muti okwesisinkana ne Patrick baby wo? Patrick twafuna namba nambuuza nti ontegedde ne mugamba nti nkutegedde biki okitegeera. Ani yamuwa enamba? Enamba tezibula anti. Enamba tezibula kati like alaba abakwana naye ng'omanyi akulimba. Wali olowooza akulimba? Kati ng'olowooza akulimba atya? Nti ajja kwagalako amala akuteeka. Oli n'akulaga n'ennyumba asobola okuteeka wano n'ofuka mukyala wange n'akubulira amazima naye ngeri olasitira ennyumba ajja kukulekamu. Watya ng'omanyi Patrick agenda kulekawo?
no abalaba like sighted ones omuntu ng'alaba bakwananga naye nga nze mbamanyi nti balimba bajja kulekawo. Yes. Kati Patrick bwe yajja nze ne ŋŋamba nti nno ye omuzibe so mujja kubeerawo. kwesobola. Yes. How is communication in the house? How do you guys communicate? The fact that you both don't see. Nti nno ojja kujja olabe nga tuli n'ebidota I byaffe n'ebisaani byaffe n'ebidota. Wow. olabe. I want to see. Let me see next week. I'm going to ngenda kufunayo ko obudde nzije mbakyalireko maama. Gye tuli nnyo anti. Apparently Patrick akola ki? Patrick akola sabbuuni. Ab'oku HK Media tebaamuwayo yadde ekikumi. Tebaamuwa mukwano. Tebaamuwa. Yalina bad luck wolo katulabe gwe. Yeah. Bannanga ali eyo ng'osobola okuyambako omwana muwala wuuno. Enamba y'essimu agikusomedde. Guno omukutu gumuyamba bantu. Guliwo okuyamba ku bantu. Tugukozesa okuyambako ku bantu ab'enjawulo. Woba osobodde. Okubira kasimu oba n'omukubira yennyini guest n'omubuuzaako bazaako ki. This girl has a very beautiful daughter, beautiful, handsome, Beautiful. muwala. Yes. Omwana mulungi naye Patrick nga si mweru, omwana nga mweru, omwana ono wa Patrick. Ba anti beeru bamami be beeru so mwana wuwe. Mugambo naye omwana mweru nnyo ebitagambika. Ono gwozza naye nsoose kulowooza oba ye bebiwo nedda mukwano gwammwe naye ng'abaagala nnyo si oyo lye yaleeta Patrick. Yoyo yennyini alina omutima bambi oguyamba naye omukubira ng'ali kubira nga Precious gyo mperekereko wano ng'ajja ng'akuwerekera ng'akuwerekera ng'akutuusawo. Ffenna tuli basalamanians. Ffenna tuli basalama school. Gye mwasomera. Saiti ye ntono nnyo naye alaba. Okay, that's amazing. Banaye woba oyina saiti weebaze Katonda. Ono omwana gw'olaba alina omwana omulungi naye tamulabanga nako. Omwami we tamulabanga nako. Kale kwegamba naye ate balina obulamu bwabwe bugenda mu maaso, bafumbo, balina abaana. Kale kugamba life etambula. Next week inshallah, I promise you guys. Enda kugendako mbakyalireko ndabe laavu yaabwe etambula etya nze njagala nnyo ebyalaavu. Tebakugambye? Tebangambye. Aya, nze nga njagala nnyo abali mu laavu mukwano. Yes, so banna HK like wemba nfunye business nenyimirirawo nga nyambala bulungi naye njagala kuba omukyala asiba kaviiri. Oh, that's good. Omukyala ayambala nenyirira. Kati nga ngoye zitya? Nengejja. Oyagala kukejja nga era oli yenna nga alinayo package yange naye onjaniriza. Ey'okugejja. Package y'okwambala okugejja. Ati waliwo n'obuugi obugeze ennaku zino bwempulira balanga. Era mbunoonya. Oyagala afuna nyaashe? Nnyo. Nyaashi wo. That's amazing. Kati onaategeera otya nti nyaashe ogifuna? Nyaashi njagiwulira. Gende katozeza Joan. Ojagiwulira Big Bamba mugegeze. Nnyo. Wow. I love the fact that you're happy. Abantu abamu naye abeera vanyawe bona yakubagiza neyamalako emirembe. Okkiriza nti ekyo kyajja mu bulamu bwo n'omovinga on. N'omovinga on n'ekirala. Yes. Okay. Kale abalungi abatulaba sigenda kubariisa nnyo akaprogramu kolwaleero kabadde very short. Njagala okubebaza bannange nti mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga banafa bannakyo tihabu bateekamu obusembayo shetabuya ddala bulungi n'obusembayo Joan nanje n'obusembayo akasembayo abalabye abalungi yenze Joan enamba zange zezo 0787281504 then 0746780682 nja kusanyukira nnyo obuyambi bwammwe njasanyuka nnyo nja beebaza kama bawo omukisa. Joan yayagala ekintu
kimu fridge atandika okubaako ne beekolera ng'omukyala ayimirizeewo omwana ne famire ye. Yenze HK Media Hadija Kigozi nyongera okubajjukiza nti bannaffe Bannachoti Hub bakyaliwo okuba nti babaweereza bakugamba kuba ku namba y'essimu gy'olaba wammanga weesalire kaweeti kobe mwami kobe mukyala neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum. Joan webale kujja ngane anti webale kumbeererawo neyanza nnyo tofaayo sinyo nga tosasuza yadde 10 ate okusasula lwaki kwetolooza